Kyagulanyi agenda kukomawo after kulayira before kulayira bamaze okuteeseganya ne Mwai Museveni Kyagulanyi maze otesana Museveni enteeseganya zaawedde akomewo wano agenda kukomawo era ajja kukomawo bagiregere kuba Mwai Museveni ayagala Kyagulanyi ne Nuupu basigale nga bwe bali waggulu opposition waba asobola ba controllinga ayina enkwata gy'abakwata bo babe bateeseganya nakugamba wano mu Uganda omusajja ategese paleeti n'akomandinga nga ye komanda number 1 ali bweru ayinaayina abali ku layini bo bali tebabategeera bulungi oli waabwe waliwo osizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afune okusomoozebwa mu kusaasi fedolaziza n'okusomoozebwa obulala asobotoka ku buwanguzi yozaayoza tuli ku MS Media ez'amatiya Sekanja ina Mwami Kabuka Seppiriya NDF chairman wa kyalo Masanafu Kinoonya nabyabufuzi mutunulizi wa nsonga asobotokaniriza boza abantu abatulaba bonna n'abatuuliriza nsanyuse akaseera kabeera kawanvu era Mwami Sekanja bajja kutusaasira emirimu naddala egy'ennimiro giba gitumalayo naddala mu nkuba kituufu ate kati mu nkuba ffe abalimi tetubataagala naye nga tugenda okukubaganya njala kubuulira abatulaba Mwami Sekanja obuvubuka bwaweza emyaka 25 okuddawo tumusuubira okuzaala bw'azaala omwana omuvubuka yenna tumusuubira okutandika omusajja yenna oba omuzadde tumusuubira okutandika okuteekerateekera omwana otandika okulaninga anaasomerawo n'alyaki mulabiridde nkya kati ate omusajja bw'otuuka mu myaka egyaffe gino anakudda otandika okupulaninga singa muwala wange agamba nfunye mwana munnange genda kumwanjula nina wembatuuza olwo mukusoma tuvuddeyo mwana mukusoma oyinza n'okuba muli muzigo tekigana omwana kuba olaga n'asoma naye bw'otuuka mu myaka gyaffe abatulaba okutuse n'ekiwalaata abanzi tandika okuteekateeka nti essaawa yonna muwala wange asobola okufuna omusajja omwana munajja kuba akafaananyi w'oli awo osobola okuteekawo ttente ey'abantu 5 oba 3 bwekiba tekisoboka tandika ogaziyo tandika okulowooza ate ewamu mukyalo ate omuntu bw'omaliriza ekyo notuuka mu myaka 5 otandika okulowooza ku maziika gonokufa lowooza nnyo singa mba nfudde wano wendi basobola okukumirawo abantu abamu twesibye mu bibuga ne tutuuka abaana baffe okwanjula naye nga bagenda kwanjulira mu woteeri naye nga wooli akafo ako koolina akafunda osobola okukatunda bwe katolina ssente n'ogenda ekakiri kituufu n'ofuna ekifo ekigazi wakikuguza kuloti atano ku 10 miliyoni 5 ng'osobola okugula yiika 2 kyokka ate naawe ali awo ekakiri kigenda kutuuka ekiseera ng'emirimu gy'obadde okola tokyasobola kugikola nga ne bw'oba ogikoze oba muzeeyo okuga takisi oba muzeeyo olina kyokola ng'abaana bakulabanga abeesibamu naye ng'ate yagula yiikazo 2 yiikazo 3 n'ozigula essinga n'ozimbako amakaabo nga ne bw'oliba ofudde bali kukumira ogwoto n'osimbako yiikazo ez'emmwanyi 2 osobola okubeerawo n'okola olwekyo abantu Ssaabasajja Kabaka batwala emitimbagano gyonna gyetulaba tukoma kukomikayanirako byabufuzi tukoma kuyomberako netunoonyeeko n'ebitukola kye nze mbawo amagezi oba wooli kyosobola muwala we kumuzaalizaawo bagenyi kuteekawo tenti za 113 kuteekawo tenti za tulamu bantu 5 sala amagezi okazibu oba otuuse emyaka gyawe oba okyali naffe wanera we tuli era tulina osola amagezi ag'amaanyi wakati bonna ntuuke kwana nsala amagezi ate babijjazibola ojatuuka kwana ate nga poloti ebadde miliyoni 3 yeyingidde 9 ate kambaguli abatulaba ekintu ekigenda okusinga okukalwa bakiyita kyalo olwaleero mu kyalo ebifo ettaka lyongera kulinnya
ate abantu bangi bategedde okukozesa ettaka. Bw'oyinza okuba okyesibyawo oti oligenda okuvaawo ogambe nti ngenze wano tutasobola kugulawo. Olwaleero abantu basinziira ekiboga eri ewaffe, abantu basinziira ebukomansi we yatunze emmwanyi najja n'azimba ennyumba z'abapangisa. bwe kiri kyokka nga gwe ate tosobola gwali wano awangaaliddewo nga kikulemye. bwe kiri nnyo omusajja gwe mmanyi ndowooza era naye weeyo kiboga bukomero mugagga ddala naye munansana mwe yasingamu ennyumba z'abapangisa naye ye mulimi ate weeyo ye tasolwa n'omu. Kati n'olwekyo njagala kutegeeza abatulaba kutundi wano naddala bano bantu bandi bweru bakola ki muve mu kulowooleza mu bupoloti nti bangulire kapoloti atano ku 10 miliyoni ana. Lowoozaako ku ttaka. Oyinza okusinziira e Bulaaya, oyinza okusinziira mu Bawalabu, oyinza okusinziira yonna gy'oli gy'otulaba gy'otuwuliriza ng'oli eyo naye ng'eno olima. Ennaku zino okulima kwakyukamu nti ofuna abantu n'akusimbira ennimiro nemutegeregana bwe ziba mwanyi n'azikwasa nga zisa. Bazikonga kampani. Naye mbuno bano abantu ono ye mulimi ono ajja kunnimira ono abantu abo banzi ba ssente abeesigwa gye ne babula ozimalawo zonna. Abeesigwa gye kati nze nina omusajja Dr. Sebata nnimiro gye musimbigawo. Ate kati gwe okikola nga professional naye waliwo bano abalimi b'oku kyalo abo abamu naye abatamanyi agamba n'okugamba wano weetaaga okukoola sindika esatu n'ogisindika ate bulowooza ate bw'oba ng'oli wano kirungi ne weetuukira mu nnimiro oba n'ofuna omuntu ng'omanyi nti ekintu akitegeera nti bw'anaakikolera obubi kubanga ojja musasula ng'akikwasa. Ekyo ndabanga ekyenjawulo. Mutegeeragana akwasa omulimu gwe luba lusuku alukwasa lusi bwe luba mwanyi azikwasa ziba nga naawe kyoliko okiraba. Naye ng'abantu baffe naddala mu Buganda tukendeeza ekyejo tususse ekyejo tususse okulowooza okwekwasa. Waŋŋamba nti abantu ba Western buli bwe yeeyongera okugaggawala ayongera okusembera gye bamuzaala. Buli bwe weeyongera okugaggawala ate odduuka gye bakuzaala. Kati abantu ba wano baagala nnyo ebijja bwe bali baziika okusinga ettaka lye banajjamu emmere n'ababeezaawo. Obasanga eryona basaze batunze nga balisewo bijja bwe banaabaziika. Kitegeeza abantu wano twetegekerwa ffe kennyini tweziika tetunnatuuka na kufa. N'olwekyo kitwagala okugamba abatulaba era batuwuliriza tuve mu bino ebyokugamba musibanya musi gavumenti etusiza obwavu gavumenti etuyambe kino tuddeyo ku nkola egamba nti atalina kukaama olina kukaama. Naye gwe n'okola ssente zo n'omala okuzikola n'ojja n'okola poloti futi 5 kwata n'obukadde 5 n'ozimbamu ennyumba n'omaliriza n'oteekamu abapangisa ne bakusasula emyezi 3 egisooka egiddako ne batakakuwa ku mugumu egiddako ne bakuluma emyezi 4 n'ogenda kwerusa ate ng'olina okuwaayo nga nze yeekoledde ennimiro yange bamukaliwa nyumba y'abapangisa ndowooza yandibadde nga lakizale si bizinesi gy'ogenda okugyamu ssente. Bizinesi ekuuma ssente nti weetudde ekuuma obugagga bwo kubanga ettaka lyongera okukula. Zino ennyumba onyala kubanga n'agenda okugigula nga yagula ettaka ng'agenda kumenyawo. Naye si kyekintu ekikola ssente. N'olwekyo kyembadde njagala okugamba abatuwuliriza nti tulowooze ennyo okukulaakulanya naddala gye tuva nga tunabona kulowooza kukulaakulanya w'obeera awo sooka okulaakulanya ewaka kubanga enkomero ya byonna gye bagenda okuzza. So Omubaka Nakimuli Katonda yamuyise sabbiiti ewedde lunaku lw'essande Paalamenti enteekateeka z'okuzikaliza era ne tuwa arrangement nga wenaabeera olwaleero ali mu Paalamenti lwakusatu. Bw'ava mu Paalamenti bagenda muteeka ku NUP bwe banamugya ku NUP bamuzze Namuŋŋoona bwe banamugye Namuŋŋoona era enkya ku makya bamuteeke badde ku Orthodox Church Namuŋŋoona bamusabira bamutwale eruweero. Kino ekya Paalamenti okugamba nti kati zino enteekateeka tuzenyigiremu kuba tulatera kusegirinya omulambo gw'omugenzi tegwatukako na mu Paalamenti. Paalamenti teyakirimu kiri awo gwatuukayo naye teyakirimu ekyokuziika. Paalamenti yagezaako nekigaana naye aba NUP
bagiremesa kubanga bateekateeka olumbe zaali bbiri waliwo eno palamenti yasindika bonali kompuuga bagende bateeketeeke omukolera gwaliwo nga muteeketeeke bulungi newabaawo n'omukolo ogwali ogw'ekiyaayi ogwalinga ogwokubba omulambo bafuutu soja bezinga ku mulambo ne baguwamba ne ku maama wa Ssegirinya ne ku baganda ba Ssegirinya. Maama wa Ssegirinya agamba omwana wange bamutwale akungubagirwe mu kitiibwa ekimugwanira. Basinalaba balino bono omukyala gwe baasiba Sauda Madada n'abalala ne bamuyiseemu n'ebi. Kati nyinze kulaba aba NUP bagenda kukkiriza paalamenti eteeketeeke okuziika kwa Nakimu. Ati awo nja kukakasa nti Ssegirinya baamulinako ettima eryali egendera. Oba baatidde famire ya Nakimu kubanga yo eringa at least eri elevated mu nkolagana y'abantu kubanda batata we father bikiwe bityo. Anti kakati ekintu kyebaleka ani Honorable Nakimu akifune ekyo twali tubagamba nti ne Ssegirinya baali bamuleka akifune kubanga bw'obanga ku Honorable Nakimu omulese paalamenti eteeketeeke okuziikako n'emikono gitambula bulungi ng'ejja Ssegirinya wagitabangu nga n'omuntu gwe baali basiba ne Ssegirinya akyali omulamu yajja okusaba kadi wagiwe. Ati bannayuganda abatwala batuuza mu tutegeere bye tuba twogera nti abano abantu aba NUP balinako abantu balinako effubitizi nga lyava ne mu ffutwa naye ne lifuuka effubitizi eryo lye balina ku Buganda lye baalina ku Ssegirinya. Bakyalina ku Buganda kweriridde era bw'okutumya ebigambo ebiri ku social media bambasada baabwe bamubyera abalabe boogera ku Buganda era banga byabusabulisagala. Olwekyo kyenjagala okugamba abatuwuliriza nti omulimba agwana mukkiriza gwate muwerekere mpaka ku mulyango. Kati nuku tuli mu kugiwerekera mpaka ku mulyango. Njagala muddeyo ku katambi ka Ssegirinya, muddeyo ne katambi ka mukyala Nakimu era nze omu abatannaba kukkiriza nti aba NUP banakkiriza paalamenti etwala omukolo gw'okuziika. Era nze mu bwongo bwange ndowooza bagenda kukola okuva ku Mande okutuuka olwaliro tuli ku nteekateeka paalamenti zeyafulumiza era kyatambula meaning nti bakikkiriza. Kati awo kitegeeza si benkanya kubanga ku Ssegirinya wagamba era n'abaana abaategeka ku sayidi endala ne mugamba bagavumenti bakolana ne gavumenti ate kwona okikkiriza oba olamuza bwenkanya. Nze njagala abatulaba ebimu tukozeseeko emitwe gyaffe nga tonnalinda gundi ansalirewo tonnalinda kwakyagala oguga omutwe gutegeera ki. Era nze nagamba wano wamisekanja nze abaana ba Nuupu abamu batya abamu bwe mulengera mu kkubo eringa jja nfuna bwenkyama sibategeera. Kankubuulire ensi muno osanga ng'omutamiivu ng'ataka ng'atabidde omutya naye bw'osanga ng'omuntu gw'omanyi tanywa mwenge naye ng'atambula ng'omutamiivu ng'ataka mwegendereza. Abantu ba Nuupu nze wembakirira nti omuntu n'okola ekikolwa ng'ekikolwa ekyo kigattako oyo gw'oyita nakyemalira okunywerera mu ntebe naye nga gw'olabanga kyokola tekimujja mu ntebe baba bewuuzi babiraba bulala naawe biraba bulala muyinza obbanga endabayo ebintu eyawukana. Naye sebo waliwo ebintu ebimu nga n'omuntu ataasomako nga naye asobola okukira naye bw'osanga ng'omuntu wa diguli nga tasobola kukira ate omutyawo owa diguli naye ng'ataasomako ye akiraba n'agasoma nako akiraba n'agaisususufu naye ng'owa diguli yalaba kituufu. Nina abantu bentunuulira ne ngamba mama bayinza okukumalamu amaanyi bwe tuba na mutima okuweerera omwana. Edda omuntu yakolanga ebibaga gundi yeeyisanga ataasoma naye kati eyasoma neyasoma waliwo batuuka nga ate ataasoma ng'ate ebintu abitegeera okusingira kusoma. Kubanga edda ndowooza baasumbinganga nti omuntu eyasoma abawanjawulo nnyo kubanga oba obugumiziddwa naye olwaleero
n'ebigenda mu maaso bimu bitya kuŋŋamba otya tikusejjirinya wateekawo n'embeera gavumenti temuziika ne mwogera buli kimu ne muvumba eno kamera abamawulire mwalaganga ewampuuga ewaali bategese ne mulaga neeno awali akavuyo katono sejjirinya bamulemesa n'okumusaabira n'obuyambi obwalina okuweewaayo paalamenti babulemesa naye kwona olaba basinza businga lwaki kati kirabika bazzeemu akategeera nti gavumenti eri mu buyinza ebafuga Yoweri Museveni kirabika luli baali tebakkiriza nga ne bondi yonna gijja ku poliisi Yoweri Museveni gyakulembera kati kyekugambye omuntu atanywedde mwenge naye ng'atagala abawaabula benya abamu kubafaanagana omuntu nga takombye ku mwenge naye ng'atambula naye babaddewo mu byobufuzi wano edda kyalinga kitya nga munabyabufuzi afudde wakati waneeno oli afa nga wa NUP aba FDC ne batagendayo DP ne batagendayo naga banaye afa bakati tugenda batambala nga nakimuli asobba nga abadde mukwano gwe wadde nga DF nenga nakimuli abadde mukwano gwe natasobola agenda musi era nali ne munyoba nanga maze nzomukuba mentali nga segge nesobodde wanga olw'embeera z'aba nali nabadde ndaba okubadde bali kalangala nga basabira omwoyo gw'omugenzi mukama ng'omuzikisa waliwo aba NUP abakutte bakazimbaala ne bagamba nti busiba mativu waliwo bo balaga nti gavumenti eteekeddwa okubaako kyemanyi mu kufa kwa Nakiva ne boogera ne bawanda obwomu ndoza omu kwabo mwabadde wemashiri yaabwe nyeko waliwo omulonde ono omukyalo omwami gundi nganda abadde meeya Kasidi naye taata w'omugenzi we yakutte akazindala yakulaze nti yakafiirwa abaana abo naye nga bafa bwefayo kati bano bwe baba bawaddeko ku gundi ku lipooti y'omugenzi eyamusi anti kati baba nuuku babayiga ekintu kimu nti gwe buli kibi kiteeke ku gavumenti nti yafudde gavumenti bwe buli kimu kibagiteekako wazanye ebyobufuzi bwe babitwalidde ekyokubiri bazanye ebyobufuzi waliwo ebyobufuzi Kyagulanyi bye yateeka mu bantu nti atawagira nuuku tabawa opposition alinga Amerika nakuba na Amerika oba obemulabe wa Amerika ekyo ffe we tubeeredde mu byobufuzi tekibaddeewo musobola obutakkaanya mu bibiina gundi wa FDC gundi wa DP gundi wa kino naye nga mwenna enteekateeka yammwe mwegattira kujjako bamuseko ekigendera kiri kimu ebyo mwami Kyagulanyi yajjawo nabadde ntunuulira Honorable Ssemujjujjo mu paalamenti naye nga n'amaziga gabulogo nange namulabe nengamba Katonda agenda nga ndaba paalamenti eteriimu Ssemujju naye ng'obuzibu bwonna bwava ku Kyagulanyi okuteekamu abantu okulowooza nti Ssemujju obutabawa nuuku abamulabe waabwe si wakyukakyuka naye gwe ng'oli akubuuziza ku Kyagulanyi ne Ssemujju ani ow'enkyukakyuka era ani akola ebigatta ku nkyukakyuka kubanga Ssemujju ayinza okuba nga paalamenti abadde atesa nebitayita naye Ssemujju abadde akwata bajeti y'eggwanga n'aginnyonnyola n'ali ku malwa wali emasanafu ali ku malwa erusaze n'ategeera kye bagamba mu paalamenti ali ag'e Mukigo obeera otya kali kamba buli abantu abo batuwuliriza n'obeera ng'olina omusajja munnamateeka omugundiivu nga Medard Sseggona olina kumuggyawo kaadi ogiwe agatagateeka walukagga nga n'endagaano gy'akola ey'okumuwa ssente ave mu kifo balina mmala gikyusa mu Luganda okagitegeera lwalumanya olusoma obulungi lw'Oluganda akutegeera amanya olusoma era omuvunuzi yalaga nti mugisuusiza nedda mu lulimi lwategeera so bagikyusa nesoka nagiza mu lulimi lwategeera bagijja mu Luzungu bagiza mu Luganda ng'ate baleese mukugu
asobola okugikyusa abakyusa bali ku Makerere University batranslate abali mu mateeka naye kati gwe mubaka gw'otuma agenda kati ebintu bya wano asinga munnamateeka Sseggona abaddewo akabanga olwaleero kankubulye mwali mateeka kino kyekisanja mwami Museveni mwali mu kwegiriza ng'ekigotta entula nga tasobola wadde talina wadde munnabyabufuzi amugamba omanyi nti babenya abantu okuva e Kampala paka Busia ne bamenya abantu okuva e Kampala paka Northern Uganda bamenya abantu okuva wano mpaka Hoima nga teri munnabyabufuzi n'omu ayogera wadde ekigambo kiki nga teri munnabyabufuzi n'omu ayogera mwami Museveni okwegirisa kwe balimu ne batuuka n'okuyibwa ku makubo ga kolansi bayingira ettaka kiki kubanga balina okuboogerera bonna mwabakuba ne bano abaliwo kuno mwatunulira kifo kya opposition eyaliwe mwami Museveni gye yali atya okukola effujjo ku bannayuganda nga bwe balikola yagimenyaamenya n'agimalawo bakola effujjo ne bakola kino kye bali mu kukola effujjo oba bali mukola Uganda akola ki ogenda otya ku luguudo lw'ettaka olujjudde ebinnya nomenyako so si tomenya nti ogenda kulugaziya naye n'ogamba saagalako bukontena buyumba bwambaawo naye ngaoluguudo ttaka wajjudde ebinnya bwe litaba ffujjo tuliyite ki teriyo munnabyabufuzi bw'osobola kuwulira nti Kasirye Nganda wuuno alina kyayogedde Kawalya wuuno alina kyayogedde tubalaba baliwanitamu ngaokunywa buuti nakunkumula nakunkumula bwati nga talagala kasigalamu kati gwe munnayuganda ndaba eyampuliriza awo mwami Museveni yakutuusa we yali akwagala walowooza ogoba mpuuga walowooza okuba Ssemuju walowooza ogoba Lukwago walowooza ogoba Sseggona walowooza ogoba Kasibante naye wali ogoba ddoboozi lyo Kasibante nga bamenya akatale k'ekasubi ako nga na buli omu akiraba nti wabaawo n'emmotoka ezigwawo yayimirira n'agamba kituufu abantu agala baveewo naye bavaawo baddawa ng'omubaka wa Paalamenti biseera oluguudo tulwagala naye n'abantu tubakola ki ne bagenda ne bakuba ekisomero nakyekoledde wali wabateekewo era naye yayimukanaga n'essomero tulyagala mubateekawa ne bagenda ne babagulira wali we bali naye abantu mu kucacyanca kwabwe gundi tumuwonye tagaba kati olwaliwo bakuba tebeesiikidde kanyera ekyo mwami Museveni ani amuyambye ennyo ekikola ekyo kye twabagambanga nti mwami Museveni ne Nuupu mwami Museveni yaleeta ekintu kya Nuupu kimire buli gwe kisanzeewo ye bwe kimala kibe nga kimukoledde omulimu so kyamukoledde omulimu okuba abakulembeze abali kuledibwa mwami Museveni agenda kulayira nga tewaliwo owulirako enteekateeka yonna nti mwami Museveni kiyabbi akalulu ng'eri luddawa Kyagulanyi agenda kukomawo bamaze okuteeseganya ne mwami Museveni enziteeseganya zaawedde agenda kukomawo era ajja kukomawo bagiregere kuba mwami Museveni ayagala Kyagulanyi ne Nuupu basigale nga bwe bali waggulu opposition nenkwata gyabakwata bo babe bateeseganya nakugamba wano mu Uganda omusajja ategese paleeti n'akomandinga nga ye komanda namba 1 ali weeru ayinaayina abali ku layini ko bali tebabategeera bulungi oli waabwe okukozesa naye kati waliwo bannabyabufuzi abali boogera nga ekyamazima baali voku ekyokulabirako kya Nambooze yali mwogezi kayimbi naye bamenya abemuko ne batuuka n'okukawa amazika Nambooze tanabakubamu wadde ekigambo ekyo omanyi lwaki Nambooze yafunye etiketi ya Nuupu abantu batagifuna Nambooze yayiga ekintu kimu yasoma Nuupu n'agitegeera nti olina kwesiriwaza okufuna kyoyagala okufuuka musiru Nambooze yasalawo okuzannya paati yakwefuula musiru kwesiriwaza ategeera mugezi nnyo naye ekyo kye yali alina okukola kyobola nti ye yafuna kaali naddamu n'awangula abemukono batukukaaba amaziga
Nibagane bwano tuka tukwase tukulonda kwada abaka bonna oganya n'okwogera ekigambo n'ekimu kati bonna abantu bannuku balabe kyeki bonna balabe kyekitya tekuliko kujja kusuubira kwogera bali ku ndagaano bali ku kwakulizo bakimanyi nti n'obbalangirira waliyo obusimu bwali bulina omumala okuvuga obba wakaadi balina kye balina omumala obbalayiza balina omumala obbalayiza kati Nambooze tasobola kuva kugerayira era gundi bwe yatuuka n'ava ku byo bebategerekana bebalayira Lutamaguzi ge maziga gakaabana kati geza amaziga nti akafuka nga mukatutte mukatutte ge maziga gakaaba kasitova kukimukanyizaako bano balina obba kubakawolawola owooza ajja kugenda okujja nga bannabyabufuzi abaliwo simanyi gavumenti ya President Museveni kiki kyenjagaza abantu mukulabako akyeri mukola kisobola okuba ekituufu bangi kulinga bali mu Christmas season oyita mukubo nga temuli wadde ekyali mukola kisobola okuba ekituufu naye bakikoze mu kiseera ekitali kituufu kubanga bw'oba onoosengula omuntu ku kkubo tetukiganye akatale okamutereka aba basengula naye nga waliwo akatale kati ab'emasanafu wali mu kukuba baddawo so naye masanafu eyo munda yonna nabatuuseyo munda eyo yonna va ne ku kolansi bayingira ne munda tebabaagalawo bakansala tebanyega bakava betanyega meeya tanyega lodi meeya tanyega tanyega anti azinzi mikono meeya yono mbeera ze meeya yembeera ze kyasobola okuyingira mu mmotoka mbeera ze simanyi naye nasemba omulaba nga munene muzibu olubuto olwokka naye ye meeya tavaamu kigambo ti abantu bange bapulaningidde kino kankole bwe Munnayuganda ali eyandava nakugamba oba yali basudde yayimba Kamunye bwajja mu nkoko zo n'oleekaanako adduka kuba kyejjini naye gwe tosobola kubuuka mu bbanga omukwate naye Kamunye najja mu nkoko zo nga tewaliwo aleekaana azisomba n'enkuba jeti kati bannayuganda Kamunye naye kati bo be batingiza nga balonda bannayuganda benyini ne tubagamba nze nali kulaale ekawaala nenkwata nga neŋŋamba abantu nti bino tebagoba Lukwago naye bagoba mmwe ne mbagamba ekisooka property rate bagenda omusolo kuguzuukusa amayumba gammwe etteeka ligamba bw'olemererwa osasula bagatwala gavumenti egatwala olwaleero genda buli nyumba bamaze ogisaavinga demand notice esulwamu n'etasulwamu zonna bamaze bwegenda awo obuuze buli bantu alina ekipapula kibamuwadde gwekutambula mu bantu babuuze olwali ekyo bwe kiggwa n'abantu era ne mbagamba ekawaala nti baleeta enkola buli nyumba etazimbibwa ku pulaani wakibagambirawo twali kawaala abantu bekawaala abanda bamunjijukira nimbaga baliteekateeka buli nyumba etazimbibwa ku pulaani okugijjawo naye asobola okubalwanirira ebyo ye Lukwago bonga batikiza bagamba ekibuga kyetaaga yinginiya kana naye mwabale kulonda kyetaaga yinginiya n'atavaamu wadde ekigambo ekimu ekibuga kyetaaga yinginiya ayagala birungi naye yinginiya kyoyogera atali kusaidiya abantu yinginiya yeggoma nje yava yate wamma simu yakubwa gwe nga gogaba tiketi ku kibiina Lukwago ne bwataba kibiina kyo Lukwago alina kabi kyo era Lukwago nali mulekawo bulesi ng'osobola ogera n'owagira Kadaaga ebusoga n'owagira Ayume naye ng'okalubiza okuwagira Lukwago ng'okalubizibwa okuwagira Ssemuju kati opposition eba opposition change teriiwo Mwai Museveni wakuba ebigambo bye bwabyogera tebigwa makulu yali ewoyima n'agamba abo bonna baana bange mubaleke nze nkolera wansi era n'agamba nti bwe tunaatuukira omwaka guno bajja kuba opposition kati teriiwo mbulya yange ani gw'olinamu essuubi mulya nnyama geretanyi gwe mbuulira mu opposition gw'olinamu essuubi tyono ajja kuyimirira agguse ensonga mu NRM
kyetukola mu opposition kyendera nnyo NRM ne mu Buganda ekikozi kinaye abantu ababadde balinamu embavu mu NRM babadde bakuwa abaganda abalina embavu gwe naawe abalinamu embavu naawe bakuba omasegona tiketi ogiwa walukagga okutta tiketi mu kitundu ekyabalimi ate nze n'abantu b'e Masaka bane bamalamu amaanyi nze nalulinalina babanna Masaka ngamba w'ekitiibwa ngamba tya naye siki bwe mbalabanga kati bantu balumi nze nimanyi Masaka basukulu era nga ngamba abantu abasomoka Lwera banjawulo naye batumazeemu amaanyi n'obeera oli mu kitundu ky'abalimi olina dokita takomye awo alina ne mmeresezo y'emmwanyi ebintu byonna bigabidde emmwanyi nga n'olwaleero mulimu kunoga mwanyi ze ziyabawa naye nga mugenda ne mulonda bulooka bagamba nti ate tava ku nnyonyi buli kaseera abeera agenze kukola consultation eyo bamuyitayita mu mawanga ag'enjawulo y'omu ku badokita abakugu mu department ey'obulimi n'okulonda ebyennyanja balonda bulooka wattaka tebalonda bulooka w'ettaka kifumbo waajja wano ng'atukabirira mbu ettaka lyabwe erya famire yomu ku balitundu anti bulooka mulimuku nga gwe bw'oli munnamawulire mulimu gwe gwagwe safari bali wadde naye ne bakulaga nti n'ogwe kwata tiketi egibulooka w'ettaka kwendiba Omuganda okutte mpuuga oyinza okuba tokkanya naye yaba Oluganda bitaano ye yakola ki ekyamaanyi yakola ki kubanga buno obukadde bitaano bw'oyogera bayita mpala ani atagenda kufuna sente za motoka obukadde ebisatu ani yaziyisizza si lukiiko lwa palamenti lwe lwayisa zino zo zino guni tagenda zifuna Ssenyonyi akasiimu kati mbuga wali okubawa toddayo ku kiri ekya honorable ani yafudde nakimuli nti Ssegirinya temwagala afune bitiibwa ebyo byaziikibwamu ne muteekawo nsongasonga kati enkeera nakimuli naafu ng'ate yayina zifu kitegeeza opposition NUP specifically yajja kusanyawo Buganda n'okusanyawo opposition mwami Muhoozi agenda kujja nga ayikwayiwe so Muhoozi ajja kujja okukulembeze nga tewali amuwakana ayiwe n'etteeka ly'endala litwalise mu Parliament simanya sovereignty bill etteeka tolina sente zolina receiving kuva bweru wa ggwanga oba gwe kuweereza sente zonna nga teweebuuza ku minisita w'intern affairs tolina kyolina kukola kyonna nga kinakolebwa state simala tusanze ekinnya mukubo ebinnya bitukuba kuba mumakubo nti baneka tuzibe ekinnya kisoboka naye buli penalty y'etteeka eri mu biliyoni bbiri kakati ne bana abantu bafaadaga bannaye so yanyumidde bannaye kankuweerezeyo amafuta ga mitwalo 5 ezo nazo zikkiriza esooka wa minisita n'akuwa ekiragiro naye ekisinga okunuma teri mubaka yenna owa NUP oba opposition abafuluma n'abayingira ayogera ku tteeka anti mwejjako eddoboozi kati mbuliramu Honorable Kawalira ne bwemutunuzaamu kamera alina nekyasobola okukyogera yayogera ki kubanga oyogera kyomanyi kati bwe mwalonda mwabalonda kukola ki kubanga omuntu waali mulonze libeera eddoboozi liba ddoboozi lyange akati oli ambuulire nti Kawalya omulondo omubaka wa palamenti nti basinziira ku kino nti abadde atwogerera bwati nti nasobola okumulonda nti mubaka wa palamenti nti yabadde Lubaga ng'atwogerera ku ki mbaga bwe mu Katoliki ali nnyo mu Buganda ekyo kirala okubeera Omukatoliki okubeera Omuganda kirala naye okubeera n'obusobozi obulina kuteesa olina obusobozi osobola okuyimirira nga Honorable Ssemujju bw'ayimirira nti Sseggona agenda kwogera ku nsonga z'amateeka wanga bonna balina omuwuliriza because mukugu mu ekyo nga mukugu kyeffe kye tulina okumanya gavumenti ya Mwami Museveni kyesinga okutya kwe kubeerawo omugezi ng'ereese ekintu ekitaliimu makulu asobola okukitafuta n'akitegeeza ono omuntu wa wansi bano bajja kubireeta bayise buyisa nga tebabimanyi sigaanye bisobola okuyitako wano balina nnamba naye gwe obyogeddeko ki kubanga buli w'obyogerako ne gavumenti ebaako kyekola ki kyekyusaamu before oyo Honorable nga tanaba kufa yaliko ku NTV program ndowooza emu
Uganda yagamba nti etteeka n'abaka ba paalamenti balina olisoma ne balitegeera nga naye yennyini akakasa nti ababaka abasinga tebalitegeera kati ababaka ba paalamenti abamu babadde balinako mu migongo gy'abalala gye beekweka kati waliwo gyavuddewo. So ongambye omusajja agenda kulayira nga tewali amukuba ku mukono. Mwai Museveni nze bannaye simanyi na Katonda kirabo kyeyamuwa okimanyi nti adda buto kyokka. Mwai Museveni emirembe gy'alina naddala gy'afunye ku luutu eno gimwongeddeyo emyaka ekitono ennyo agenda kuddamu atufuga emyaka egiddamu. 23 ali ku baloti. Bwe kyoba obala Mwai Museveni agenda kubeera ku baloti ng'ate akyasobola yabadde ekyankwanzi yakedde okukozesa ababaka dduyiro naye ng'ababaka baweekeera ng'ababaka baweekeera kati takyalina stress eyali amumazeeko emirembe yamusibazira so kati ono batambula bonna ano batambula naye bw'atikka embwazi n'azitwala ebweru ku nyonyi naye bw'atikka n'embwa yazitwala ate kati mwezi yazirekera singa abantu bawulira dde ekimundu nti embwa zafudde enjala so tebigenda kubamu nga bya 2011 nti bannajja livuze tekiriwo kati nkankubuuza bano banalonda liida b'opposition bate bamulonda zenteekateeka eziriwo kati futu soja kati okukakasa nti bano bakkiriza bakola tebayita alternative budget nti gavumenti ebegamba nti ena budget ya $8 trillion ya budget bweti naye kyokka olabayo olyagamba nti tugenda mu buyinza bakyali abalowooza ng'ate bakama we balowooza bakati enkaya neziri mu NUP zakulonda liida w'opposition n'ebifo binene kubanga abantu babi okweyuza kuli munda wakati wa Ssenyonyi ne Nambeshe buli omu akyagala Nambeshe nze ndaba ali fiiti ku kifo okusinga ku Ssenyonyi anti kati ffe tujja kufaayo naye futu soja ono ali mu kkomera Machete eyagala n'okugamba sijja kwetonda kyeyalwanirira kyekyo Machete ye babagamba 2027 gwena agenda kukwata obuyinza era bagenda bawakwata nga president Machete bagamba babagamba bakulu basikayi soja bonna bakwande basikayi bokuba bala bukane batukayo naye babagamba 2027 kukwata obuyinza era temukkiriza kale tulina obuzibu Togambe masana feye oyikyali naye bafundi soja balowooza nti omukulu ekintu akitwala. Ewaffe abantu b'Masanafu bategeera. Babuufu. Ebyo tokyabibanyumiza. Okuwagira bawagira. Naye tokyasanga nnyo kajanjaako nti omuntu yetimba ebyokulwala yambala obukofiira. Bikutwaliza bwereere baabivaamu bayikolera mirimu gyabwe. Era obasanga abaana balimu gyabwe bawagira bakola. Naye bamanyi nti obuyinza bwagala. Naye nga kyetwagala okubagamba n'abantu nti bano abantu benoonyeza byabwe njagala okkirize nti mu Uganda opposition yeggwandaba era wekkiririzeemu weeteekeko n'obwambega si buli muntu nti omufulumiza endowooza obakutegeera kubanga abakwetoolodde ojja kusanga bwe muba 10 ng'abaana si babo abalina kubakolera naye ffe tujja ne twemalamu tujja ne tulompoka n'agagambo tujja ne twekera bye tulina okukola olwo omuwala gwe nalaba omujjukira ali social media baamubuuza kuokola n'agamba geno gavumenti ya Uganda okyalina bwokola n'ofuna ssente ekyali mu kwegundi tujja kukola ng'eyaffe yakyagulanyezi nga bwagamba kakati teyazzi ali kuki kalya ate yenjala egaana yenjala toginyumiza yetegaana naye abantu baffe balina okumanya oba mugenzi kyange yakyogera nti mu nsi oli yagala n'ateresa munne ebitayimba obana kigambako bwe yajja okugikima oli n'amugamba nti nange ebitayimbwa gye wanteresa emmese zagiye kugikola zimalawo oli n'asirika wayitawo ebbanga ttono ono gwe baali bateresezza emitayimba naye n'agula sementi n'akuteekewo onajja okima sementi onagamba sementi gwe wanteresa namuteeka mu bijja okumwanikako naye kakuba mpanga yeetikanga ensawo emu ng'agikola agitwala
ono namugamba waliyo kakuba mpanga yetika ensawo yesemiti we namugamba nti mu nsi emuli emmese eziri ebitayimba temusobola kubulamu kakuba mpanga yetika ensawo yesemiti bwekiri kati kikyenjagala okugamba bannayuganda batulaba nti Mwai Museveni bwe yali ajja gavumenti yajjira kuzanyira abantu kubongo nga bwebayimba afuuka kapa afuuka embwa afuuka n'ebyalo era gavumenti yemu tesobola kutabalimbalimba kweteerawo opposition abantu b'opposition simanyi wali okigenderedde lwaki bino bagamba nti bagenze mu ddembe lya buntu kuwaaba bifa kati bo kye bakola wateekeka ekisero ky'ennyanja ekiramu ng'ateekamu ennyanja bbiri embungu zimala okuvunza eno zonna ezibaddemu kati bw'atwala abantu bano ddala abalina obujulizi nti batuusibwako ebikolobero nga bateekamu n'abaobulimba nga bw'olaba bwe bagenda e Kenya mu katoko eddembe ly'obuntu ne bateekeramu omuntu omuvubuka owa booda eyali afunye akabenje eyiganga kati abazungu lwe bakwatira mu bulimba ekintu kimu bo kasita bazuula nti obalimba bamala bumazina biri byonna byobagambye ebibadde ebituufu okulaba tibadde bya bulimba kubanga balina obulimba wabukwati buliyinza okuba bagamba abazungu kasita bazuula nti kino otulimba ate gavumenti kyekola byonna mukuŋŋaana neeyita balubongoya baayo basenyonyi baayo nebateekamu ebyobulimba nga bakimanyi bulungi bano babitadde abazungu bateekubbira manyi bagamba Amini oyo bano abaali bamulwanyisa bateekamu ebyobulimba intentionally Amini oyo abamulwanyisa okusobola omuwangula baamuteganga ebyobulimba n'atomera bagamba nti olunaku olumu baatikka emundu mu mabokisi waggulu ne bateekayo bayibuli ne bateekako ebbaluwa nga bagamba omulabirizi w'abaseveniside nti ebintu ebyaffe twebaza biri wabituusa bulungi bonna n'owabakristaayo n'owabaseveniside Amini yagala kukidini abaseveniside ng'agiggala lweki agiggalako era Amini agenda okuba muyinza nekini abaseveniside agiggadde naye bwe baatikka ne bagamba nti ebintu ebyo biri gye wabitwala tukwebaza byatuuka nabino byobitwala ne babiyisa awantu bamanyi Amini wajja okutwala kati Amini olwasomanga nkolonaga batambuza abayeekera ng'ateekerawo munkola abantu abamu Amini beyatta tebaayina musango naye abatta lwa bulimba bwa bano abaali baagala okujjako Amini akati nawano mu opposition webatukola Mwami Museveni ateekawo embeera eraga nti oyo mpuuga ndi naye talina ttaka naye ng'ate Mwami Museveni mpuuga gwatayagala kati n'ateekawo embeera ku bali baayagala neyefuula abatulugunya bwe mugwe mu bikopo ne mukuba bano baatayagala bali baayagala ne bayitawo ye nwana ya Mwami Museveni era Kyagulanyi singa agira bwatyo singa bamutulugunya Kyagulanyi bamutulugunya ati Kyagulanyi ajja mu kuyimba nga mu East Africa si yasinga obugagga ndowooza nga ne mu Uganda era mbayimbi basiye ntabwo olwaliwo Kyagulanyi East Africa yasinga obugagga asinga n'omusajja w'e Tanzania takyayimba mu bayimbi takyayimba so ze baziggala tayimba nga bwe batugamba naye gwasinze okuba omugagga kyokka ye fuutu soja ali eri alowooza noba mukuya n'okuyimba tayimba naye mu kuyimba anoonyayo ssente naye ssente zaafunye nga tayimba nyingi okusinga zeyafuna ng'ayimba gavumenti yekigo mwami Kabuuka tugendako mawano lwaleero wonna abatasinzira okubeera ng'otulaba ne Kabuuka Sepiriya mu DF tugendako mawano lwaleero tujja kutandikira olunaku olulala